Bulambalamba natera mbantu semwe bali kubanga muchaje kumideko hiyo naje musinzi tengera kubanga tetandika ne yaliko Miss Uganda omukyala amanyiddwa nga Olivia Nakakande ono yagenze maso kubanga ate anyumya oba attotola emboozi ey'amasitaani yamutukako oluvanyuma lw'okunywa ku kachayi ewa mukwano gwe era ng'agamba nti yagenda mu nsi ey'emyoyo bw'atyo alulojjanga lutabaalo naye agamba nti yasigala ayita erinnya lya Mukama lyasobola okubanga teri mutaasa okuva mu mbeera kunywa bunyika chai n'atandika okulaba ebitakola ki ebitakwatagana abamu bagambye mbu yanywa chai w'enjaye naye ye abagambye nti yagenda mu nsi y'emyoyo yali alaba ebisotasota yali alaba obulamu abukyuse yalaba pusi ya mukwano gwe nga yenkana ng'embwa bingi ebyamutuukako naye agamba nti esobola okulwana n'ava mu eyo embeera weewaawo yo mukramanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone agenza akuba ku matu naye ng'ekihabati na kyalina n'omujjanja ngamba Juliet Zawed anti bagamba teri alumirwa nga talina kigendererwa good enough bona abantu bakulu so bongedde okubanga ate balumya haters. We're in 2025, you understand? Love when you love, hate when you hate. Hate when you hate and love when you love, but no reason to hate. You understand? Chase your dreams, resilience, persistence, endurance. You shall get there. Never give up. Bam. J&J, no triple J, double J. You understand? Julie, Joseph. Bim. Keep chasing your dreams. That's what it is. If you don't chase them, no dream will chase you. And when you stand still, you're going nowhere. Get somewhere, do something, get somewhere. Keep doing you. I wish I could speak in Luganda, but today I choose to speak in English. Yeah, I wish I could speak some Swahili, but today I choose to. Anyway, the rest is another day. Good night, good morning, good evening. We love you. Okay? Oluvannyuma lw'olugambo okuyitingana enfunda eziwera nti omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo ne Rema baayawula olw'ensonga nti baali babamanyiire okubeera awamu mu bintu ebimu naye nga kati tekikyali bwe kityo mu bufunze okutijja kwakendeeramuko mu ngeri mu bindala kaakati nno waliwo akatambi akakoleddwa omukyala Evelyn Namulondo ng'ono ayogera ku bantu abeefuula n'abantu abakozesa bannaabwe era okusinziira ku lyanyi lye yakozesezza ng'ayogera ebigambo bye banji bagenze maso kubanga tebakonkludinga nga bagamba nti agamba Rema Namakula ye yamwefuulira ye yamukozesa mu ngeri emu ba endala weewulirireko tweyongereyo ku mazima nywerera ku kintu ky'oliko teweefuula okitegeera era bambi buno bubaka mbuweereza abo abeefuula because abantu bangi nnyo beefuula bayuuza okitegeera bayuuza mbaweereza obubaka buno aba akwagala nga ate takwagala mu mutima okitegeera nga pretenda n'abasasula ba bloga batukume kuno omwaka lisi egenda ba bigger and better mulekere abasasula ba bloga batukume mwetegedde songa ate y'omukyalo omuzanyi wa Uganda amanyiddwa nga Fiona Fish yesatera okuzanyiranga maama mu Romantic Entertainment yavuddeyo nga si musanyufu eri abo abaddira obukyafu ne babuteeka mu byokulya naddala abatunda ebyokulya eby'oku street. Ambalamusizza mikwano kansubire muli bulungi. Bantu mmwe abatuguza ebintu by'okulya tugeze chipsi nkoko bichi ebintu bibasiba mu buveera nga byakulirawo vakuino byokozaako ebyokufumba tugeze miyembe bichi ebyo biryoke naye omuntu n'akwata akaveera okasumula n'akasiiga ku kaveera banange mututama tosobola kunya kaveera ako n'okateeramu munne ekyokulya agenda kukirirawo ku malusu g'okutega ennyini ng'okunya akaveera kw'oyisizza ebyokulya bye w'obiyisizza n'akunya nze bintama nze sibirya byantama.
Emabegeka omukulu amanyiddwa nga Bajjo yavaayo ne yeepikira omukyala amanyiddwa nga Laika owa Laika Music yassa n'agamba nti awulira amwagala amwewulira. Weewaawo Laika yavuddeyo n'agamba nti nazuukuse nga ndaba posti za Bajjo nti anjagala bikoze bitya naye ekyamazima kiri nti njagala kumwetegereza bulungi omukulu nali handsome mu bulemu obweddala oba nedda kubanga ekituufu kiri nti simusisinkanangako maaso ku maaso so bw'ati ayagala kumusisinkana alabe oba bano amachinga naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Brown Sugar azina good oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Don Chris yes okubanga ate ategeeza eggwanga nga we beeyagala kubanga babimubuuzizza n'agamba nti omukyala oyo mukyala wange era ali waka era afumba oba okibulidde naye nga yeyavuddeyo n'abaako ka sawundi mwe yatudde. Nze simanyi mukama yampa omwami gwe case kyakanyinayo ekirungi kye nakola Katonda n'angamba nedda ku birungi by'okoze kankuweemu omwami kankubuuzeyo ekisemberayo sibunya tumwogera nako. Wadde ng'abantu bangi balina endowooza nti gavumenti y'omukulira Kaguta Museveni essa abantu bangi era nga bangi balaajana bakaaba ku lw'abantu baabwe abalusuddemu akaba ye omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga yavuddeyo n'amukoowoola ng'agamba nti waliwo abantu abeetaaga okufa eggwanga okuba ng'ate literera ligende mu maaso mbufunze ng'alinga amukoowoola abeeka abalala bakola ki banyiga Museveni n'eggwanga oterera abantu abamu balina okufa. President Museveni nkudamu dine gwango okuterera abantu abamu okufa naddala gye misasangule n'olenge musajja gwe bw'olifa tuli kuba fireworks kisirani gwe swaitani tuli kuba fireworks abulemu bw'otusiza ku bantu damage zotadde ku bulamu bw'abantu abantu abayayana abaana b'abantu b'osiza n'emirambo gy'abantu gy'ogesa alongo gy'omu tuli kuba fireworks ng'ofudde. Bulambalamba sigenda kubanga ate nkuzzaako mukono nga wena kutegeezeza nti maama w'omugenzi Segirinya bangi bavuddeyo kubanga ate babaako obutambi bwe bamukolera olw'ebyo ebyabaddewo mu lumbe. Bulambalamba bwengenda okubanga ate nkutuusaako omu ku omu osobole okubanga ate olaba endowooza zaabwe oba wagira oba nedda. Ate omukulu amanyiddwa nga Big Eye ye yagenze mu maaso okubanga ate asamarizinga olumbe nga bwe lwabadde okusinziira ku bye yalabye n'ebyabaddewo naye ngera kubanga ate mubatuusaako mbadde pijje nga bulijjo okubaweereza balungi bange mwebale kubeera bawuliriza nabalabi balungi mbaagala nnyo ate mubeere bulungi mweraba. Banamukisa 10 bokka mukama waffe yeebazibwe woba olinda mukisa mukwano gwange ntegera ku matu kubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amannya agange nzibala majeremayi JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatu okubuulire obadde okimanyi nti wano ewakiso ennamayumba kilometers 2 zokka okutuukira ddala ku saiti ya Beno gye tuliko wano wenyumiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosuwa bannamukisa 1 2 3 4 10 ku miliyoni 3 osobola osasulako 2 osobola osasulako akamu ekitundu osobola osasula oba 3 zonna bw'oba oziina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wano Namayumba mu Wakiso District ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. Oh, mukulu tasobya baba bla tata wo tasobya. Who said? Does not make sense. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Oh, respect your grandparents, baba. Kiriko kituogezaako ne maama w'omugenzi yayogedde kikaze ekisirwe kitalina magezi ne kibyogerera maaso ga pulezidenti waffe wakafa olumbe komanyoko kuba kyagalo kiwa amabugo kati genda bakuwa amabugo zeewo Segirinya osiriwala tekiina magezi olwoza pulezidenti waffe baali bamuwa ssente mmeka ogaba kaadi eyo n'agiwa omwana wo nga naawe okimanyi teyasoma n'oluzungu agatta lugatti kikazi gwe watuswazizza nnyo sijja kulimba
kyonna kyasaamirira kyavu mu mutima kyavu babayamba babawaddeyo MP tubawadde kaadi mufunye MP mufunye omugagga mu kiko yasaamirira Bompooga yanyamba nnyo kikazi gwe wanyiizizza nze kankubuulira nakunyiigidde obwavu bukusudde eddalu kitegeeza abadde oyagala omwana wasanyuka omwana wo nga bamuwadde obutwafe basobole okuwa amabugo era madde nsaba kyonna kijejemba ffe toddangamu kutwasamiranga kyonna kiringa emizi kuba kyagala NRM ekiwa essente tuli bakambwe muuko mukwano tuli bakambwe muuko tetukyamanyirwa kati onabe Bompooga ayambye nnyo manyoko ayambye ekyo kwasa girinnyo obutwa bayambye eki yali commissioner bwe basaba omwana oyo agende bamujjanjabe bamuyamba tewasibanga awo ku parliament ng'okaba n'osibanga ne ku kooti ng'okaba ku manyoko linga emizi bwe mbuuza mama wa Segirinya ani yatematema abantu ebijambiye Masaka balyoke bawayirize Segirinya mama wa Segirinya akuddamu nti ye Museveni bwe mbuuza mama wa Segirinya ani yawayiriza Segirinya nti yatematema abantu ebijambiye Masaka mama wa Segirinya akuddamu nti ye Museveni bwe mbuuza mama wa Segirinya ani yasiba mutabani wo mukomera emyaka 2 nga mutaddeko omusango mama wa Segirinya akuddamu nti ye Museveni bwe mbuuza mama wa Segirinya bwe yamala okulwala parliament ng'omubaka wa parliament aba alina okufuna obujjanjabi Banita Amongi nga be basipiika ng'omukulu onani Mpuuga nga ye Lope oba leader of opposition nga bansereko bonna bali mu parliament Bassemujjunganda n'abalala baagaana okufunira Segirinya obujjanjabi bo kye baakola bagenda bugenziwa Nsereko yakwata Segirinya n'amuleeta ku TikTok bamusondere nga nange kisekka sirinaamu naye kinswaza nnyo kunteeka awo mu bansondera ssente za bujjanjabi ku TikTok ne baleeta omubaka wa parliament omulamba nti anti wuuno nti tumusondera za bujjanjabi nga tuwa omusolo omubaka wa parliament bw'afuna obuzibu kiri mu constitution ayina okuweebwa obujjanjabi nga parliament yekola ki wallahi baagaana okujjanjaba Segirinya kati saawa zino baani abaamuwa obutwa Museveni saawa zino Segirinya afudde abaamumma obujjanjabi mu parliament abaamumma obujjanjabi mu parliament Bampuuga abaali mu okuteekawo wadde embeera okulaba nga Segirinya afuna obujjanjabi wallahi be balaga nti kati bamwagala nnyo ne mama wa Segirinya naye akulaga nti era beebaza nti bannaaye n'Empuuga nga tukimanyi bulungi nti Mpuuga mukozi wa Museveni Anita Amongi akolera Museveni bonna baali ku biragiro byani bya Museveni awo Museveni watutuusizza akuttira omwana gw'oyonsezza okuva buto gw'ozadde yakuluma myezi 9 n'oweerera n'akula n'ayagalwa ensi ng'akola mazima akola bituufu ne bamuwa obubaka bwa parliament n'afuuka memba wa parliament ne bakulaga nti bamutta ate abamusse olw'okuba amussa ayina ssente era n'osigala nga gy'oddukira mama wa Segirinya ffe tetujja kuyisaamu gaali munnange kubanga mutabani wo gwe wazaala watukolerayo ekirungi alina kyatugasizza mu ggwanga eggwanga aliyambye naye famire ya Segirinya ffe tujja kukireiminga justice ku lwa Segirinya tugenda kulwanyisa omutemu paka we tumuggyako we mubanga mmwe temusobola kugatta oba tetusobola beera ffenna mu lutalo luno kuwangula mulabe akituusiza ku Segirinya nga kiri mu giraasi ffe tujja kunoonyeza Segirinya justice Mpuuga baali mu palamenti Segirinya ne batuuka omuleeta ku TikTok nga bamuzannyisa bya bufuzi wallahi nga batugamba nti Segirinya tuli wano tumusondera ssente za bujjanjabi omubaka wa palamenti
Muhammad Nsereko muli batemu. Wallahi muli batemu. Sawa zino mwogera bya bufuzi. Sawa zino mulaga. Mulaga nti kati mwe muli balungi nnyo. Muli balungi nnyo. Okategedde olwokuba aba family nabo bamanyi nti munnange eno tetulina kasente. Ate tukayina. Nabo bazzeeyo munnange. Okategedde. Naye ffe tugenda kusigala tuyimirira. Bano banita amonge abalaga nti baagala Ssegirinya kati baamumma obujjanja. Baamumma ne baagala omuzanyisa ebyobufuzi okukuba Kyagulanyi. Ate nga otumanyi ffe kasita bakuzanyisa bwe batyo. Ffe tuba tukukola ki? Ffe tuba tukuuma nsalo kitegedde. Naye nga wallahi sawa zino bennyini abamutugumbudde abamusse be balaga nti kati n'okumwagala bamwagala nnyo n'omulambo basazeewo baguzanyisa ebyobufuzi. Ne maama era munnaye naye nakkiriza. Imagine a person knowing inti bampa obutwa. I'm up against a government that doesn't wish me alive, doesn't wish me well. Why didn't he ever come out n'abagamba bannaye the government ya Museveni njisuddemu obulungi afiiridde ku mazima abalaze nti ekibi kigenda sigala kibi. Kati mwe mwagala otukkirizisa NRA simanya people power yemuse people power bamuwadde obutwa people power babinnyo kati abamuwa obutwa basinga okwagala. Let that sink. Abamuwa obutwa abo beyagamba boogere paka nga bakooye kukufiirwa kwe kukufa kwe. Abamuwa obutwa era be mugamba NUP abamutta babadde asinga okwagala. Mwababadde bamwagaliza ebirungi abamusabira ebirungi afudde tabayise era nga tabaagala. Ne information hiyo naje mwakyusiza ffe ababitegedde twabitegedde. Obwobwongo obutono oli waddembe okusigala ng'olina obwongo bwo obutono. Mukitegedde bamada. Toyinza kulumwa. Mubadde nga temubyogera. Lwaki mubadde temusaidinga nga naye nga tannafa? Bolambalamba nga we nabategeeza nti ebyakabe ku Molden International Labour Consultants tuba nabyo era nga mukadde kano kennyana beetaaga abaana ab'obulenzi abali wakati w'emyaka 23 okutuukira ddala ku myaka 38 nga nno bano bagenda kukola ku kisaawe kya Nnyonyi kutikkula migugu na kutikka migugu ate n'okulongoosa ku kisaawe. So munange Duka Zambwe wali eri Ennamuŋŋoona awasangibwa offices zaabwe. Interviews zigenda kuba nga tizikwa ku z'omwezi nga 2 okutuukira ddala ku nnaku z'omwezi nga 25. Tosubwa mukisa guno bagenda kubanga ate babatwala mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE. Genda obeere nga ate o-applyinga nakugamba nti ne ku online osobola okwapplyingirako oba okitegeera ng'okozesa website yaabwe. So oli waddembe okuba ng'ojja nemba nga nkuwa link n'oba nga ate okikola online bw'oba tosobodde kuba nga ate obeerawo bulambalamba naye nga interview zo zigenda kuba nga ate zikwajja Duka Zambwa tosubwa mukisa guno nambaga mama kano bajjaka kutuusaako manye bampita lumbuye nze byambi yogera kati ngomesiza kulesiya oli munyiike bino njogera information manye egenda kuluma naye ng'ekituufu kiri nti mutabani wo yali amanyi nti mu kwagala ssente teri akusinga oyagala ssente ng'amayembe y'ensonga lwaki ne bwe yaggulawo bizinensi z'entonotono temwali muganda njagala ombulira bizinensi ya Ssegirinya kalibe eddwaliro kebere segi boxi kebere ki mwe yaleetadde omuntu we yali amanyi famire yonna nga tebaagadde ssente baweeta mpisi kundi n'agamba no era abantu bwe emirimu bonna bantu balala nnyo tekwaliko n'omu ku muntu wa famire ye n'abajja okulala tekwaliko wa famire ye mbagirayo ekifaananyi kubanga yamanya kati musige ekifaananyi mukizzeeyo amabega Ssegirinya nga atandise okubonaabona maama wajjira n'azanya Katemba state nemukwata layini nemuteeka weyagala kubanga yamanya ti maama ayagala ssente. Mama wonna wolingenda kutegeeza mutabani wo wandibadde namusanyufu nnyo nti kyeyalaama ne kyeyagala mu nsi afudde akifunye naye ekintu kimu tafunye mukwano gw'abaganda be nagwa famire kubanga muliddemu olukwe ku ssaawa esembayo. Maama njagala kugamba naawe kennyini amazima ogamanyi Museveni ne banne be basse mutabani wo nga n'empuga kwali n'Anita Amongi. Mama njagala kubuuza memba parliament si mutabani wo mwabadde erimu ababaka 500 mwaba mu batano. Mama bamama parliament babeka basanze mu parliament abazze kuuna ku mutabani lwa dasi okuva mu parliament.
Mama bakungu ba government kyaba nene abazze mu parliament okusibula moyo gw'omugwa gwa mutabani wo. Mama mu kidala gw'obadde ba member parliament bameka abazze. Abadde obadde ba national platform n'aba batini nnyo abagala Ssegirinya. Kati ekinyulo nnyana kiva mu kibeere. Mama njala kubuuza eri mu masanganza gye bateekekedde omukolo ogw'amawano ba member parliament bameka abadde tebadde wadde bawera abataano. Naye state Museveni yakozeseza agent w'empuuga okumaliriza omuzannyo guno ekizibu kiri bwe kiti. Museveni yagadde akwata omulambo gwa Ssegirinya basiiga akazigo bajja public ekifaananyi nti Ssegirinya teyattibwa Museveni era tebaamuwa butwa. Yensonga kimbadde mulaba era propaganda singa bajja ku social media mbu Ssegirinya balanga abantu abala era asimanyi mulwadde wa sirimu guwa musiiga omwebikulirako mu mbugozo n'omukozi wanakoza nafuna sirimu. Parliament erimu abaka 535 ne ku masanganzira g'ekigagama wano mpuga gakoze tebadde abataano tebaweze. Olaba abaana abamu mu nsi babonabona lw'abazadde. Kino kyegendereza emirundi mingi. I'm so sorry tutadaati okwogera ekigambo kino mu mbeera eno. Nze ndabye abazadde bangi nga baagala okulya mu baana baabwe ssente. Buli wabeerangawo omuntu nga mulwadde nga munene mu ggwanga oba MP oba muyimbi ng'olaba nnyina yamubeerako singa mukazi we omanyanga maama w'oyo omuntu oyo aba muntu mubi either aba alya aba ayagala. Nalaba taata wa Kirumira ng'alya mu Kirumira ssente. Nze simanyi bwe nnakula nze obulamu bwange bwonzitira omuntu tompa mabugo. Nze obulamu bwange bwontulugunya tompa mabugo sikwagala. Abaasi ba Ssegirinya gavumenti nti yatema abantu ebijambiye Masaka. Abaamu Mabbeiro gavumenti mama Ssegirinya walajaniranga amongi ne speaker obakati Ssegirinya ba ogende bamuyambe bamuwe Bbeiro kyagaana bamutaddayo ibye ng'agenda kufa. Kati olaba nti be bakuyambye nkukakasa ebigambo bino. Bannamwandu ba Ssegirinya temukaayana. Ssegirinya bayitayise bya bugagga bingi maama we ayinza okubakola ekintu mukwate ekkubo mufumbire ba foot soldier mbafumbirwe mufumbirwe ba foot soldier mugende n'abaana bamwe mutetenkanye obulamu making sure nti omusajja yafiira mu lutalo temudda mawulire mbu twasigaza abaana Ssegirinya afaate wali atuyambye fe nyange teyali wagundi teyali MP jajjange teyali MP yafa nga ndi muto wendi kati ndi Canada. Abazadde abasigaza abaana ba Ssegirinya temujja ku TV mbu abaana babalemeredde weefule nti baawa abadde talina kyali boda n'emukubira eyo n'afa tolina wakulajanira. Muleke maama Ssegirinya ali mu Ssegirinya ssente ali omusaayi gw'omwana we. Buli wolyanga ssente buli wenkutomera nze nenja nenkutemulira omwana neŋŋamba kale kankuweeyo amabugo oba olidde omwana w'olukwe. Nze ekyo nakisomera ku taata wa Kirumira. Nalaba nga taata wa Kirumira ayagala nnyo ssente alajja n'asolooza wano nawali asolooza wano nawali asolooza wano nawali neera obulamu tebusobola kukyuka mubanga n'emitima emikkakkamu abazadde okkirizanga obulamu bw'okkirizanga katulabe empuuga abaana ba Ssegirinya bagenda okugenda nabo baweerera. Katulabe amongi abaana ba Ssegirinya bagenda okutwala okuweerera mu ssomero lye. Emitima gyaffe gibenga mikkakka mu kyefunye kyekyo kye neebaliza Mukama tesinafuna sikirookeera. Mama Ssegirinya nkusaba ova mu kuzika Ssegirinya todda mawulire okulaajana mbu oyagala kino gwe batakuyambira ku mwana nga mulamu todda mawulire mbu abaana bantuuliridde
Nakamba mama Seginya nga yetala mu ddwaliro. Seginya alina omukazi. Zaake baamukuba wano. Zaake abadde nga mu ddwaliro. Naye ng'olabawo omukazi we. Tulaba nnyo mama wa Zaake. Banne bwe bafuna abantu bafuna abakazi. Baba bafuuse bamaama bataata. Kubanga yamanyi bw'ofulula obudde obwo. Bannazaala muleke nga bakazi b'abantu beetaaji. Katula mama Seginya yateeka buli wamuntu. Naye nga Seginya abadde n'omukyala. Kinga okulaba Bobby nga badde ngolaba mama Bobby yajja. Yensonga lwaki mwagala okulya baana bammwe ssente. Lekera mutwale eri akole ki? Kati akatala kafudde, katala kazikidde akomu family. Katala kazikidde. Kati mu family ya Seginya mwalimu abagamba yafunye bwe mupiye eraga. Kati tagenda kweraga tulabe bwe munayambuka. Mulongoose emitima mutuuke ku bye mwagala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mbalamusizaako mwenna nga njatwala omukisa guno okubakulisaayo mwenna abasobodde okutindiga eggendo okugenda okwerekera muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya e Masaka Kaddugala. Yes, embeera eyabaddewo buli omu agimanyi, naye buli gwe mulaba criticizing ekyabaddewo e Masaka njagala okubategeeza nti afiiringa nti yawanguddwa. Segirinya yerwanidde olutalo n'aluwangula nga bwe yagamba nti fight hard, era yabadde afightinga hard. Ze kennyini ayogera essaawa eno twasimbula ogenda e Masaka saa 9 ogw'ekiro. Tumanyi lwaki twakipulaninga bwe tutyo, ne bennatambula nabo ne tugamba tusimbule tugende e Masaka tutuukewo ng'obudde bukya, era bwe kyabadde. Nze kennyini Big Eye neewunyiza okulaba ng'ate ndi ku command center eyabadde ku command center ezimu ezicontrolling embeera eyabaddewo. Saakirowoozaako, saakiplaningako, n'olunaku lwakya sikimanyi nti ndigenda e Masaka essaawa 9 ogw'ekiro. N'olw'ensonga eyo njagala kibalage nti Segirinya yeerwaniridde olutalo n'aluwangula, n'akozesa abantu byakozesezza okuba nga awangula olutalo, olw'okuba nti nno tagenda mu mikono gy'atanjagadde kugendamu nti n'oyandibadde nga mulamu. Segirinya munena mukimanyi Segirinya baamusiba. Segirinya n'aweebwa beyiro eyasooka, ne baddamu ne bakwata Segirinya abadde bafollowing ensonga zino, ne bamukwata ne bamuwamba buwambi nga bamutadde omulamuzi asooka yamuwa beyiro, ne baddamu ne bamukwata abali bagoberera ensonga eno nga bayimbudde mu kkomera. Naye ababadde baagala okukwasaganya okuziika kwa Segirinya, amaanyi ge mwabadde mukozesa okwagala okuwamba
maiti ya Segirinya okugitambuza nga mu bemwagala lwaki sige maanyi gegamu ge mwakozesa nga Segirinya alaja nanti mulwadde nga ne bamukwata alaja nanti bannange ndi mulwadde njagala kufuna bujjanjabi embeera yange si nnungi lwaki sige maanyi gegamu ge mwakozesa mwenna abali criticizing embeera eriwo essaawa eno buli bwabadde buwanguzi bwa Segirinya nga ye ekigambo kyeyagamba fight hard ekigambo ekyo tekyali kitono tekyakomyawo yasigadde fighting hard okuba nti n'okuziika kwe aziikibwa emikono emituufu egyo gye yabadde awuliramu emirembe noti bali ba opportunities ababadde baagala okukola omukolo wali bajjaawo boogererewo ebigambo byabwe bo bye baagala oba oliawo Segirinya byatakkiriziganya nabyo akitegeera ffe Segirinya yatukozesezza to be honest zinange Segirinya nabadde mu byakozesezza si nti wanabadde so close to Segirinya naye navuga twavya wanessawa 9 ogw'ekiro ze nave waka nebe natambula nabo etutuuke Masaka Kaddugala engeri gye nayingiddemu mu command center nti kino kibe bwe kiti bannange tukole tuti ababaddeyo mwandabye mwabadde mu kiraba oba poliisi bwe yajjidde okwagala okutwala maiti saakirowoozaako saakiplaningako naye nazze neŋŋamba abalenzi tewabaawo aseguka era tewabawajja wano ekintu kyonna tewabawajja wano ekintu kyonna okuva ku makya ssaawa 11 okuva ssaawa 11 ze natuuse Masaka twabadde tuli ku kintu kulaba mbeera esigala etya nga Segirinya bwe yandikyagadde ebeere everyone criticizing yawanguddwa Segirinya bwe bulumi bwalina Segirinya yawanguddwa abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu ebyenjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo olutalo temunenya ki naye ne bagezezzaako okwagala okucompromisinga abafamile era kyagaanyi era njagala n'okubategeeza nti bannange Segirinya abadde w'amaanyi g'abantu mwabanenya NUP mbu yakoze bwetya NUP eteeka mu nkola ekyo amaanyi g'abantu kye gagambye ekiteeka mu kikuba NUP amaanyi g'abantu ne wabula eteeka mu nkola amaanyi g'abantu kye gakoze ki era kyatadde mu nkola abadde ku ground mwabadde mu kiraba sonna kale mwabategese omukolo eri ewalala bwe mba mwabadde mulowooza nti kale nti musobola nnyo namba ezammwe zandibaddewo nga nnyingi oba oli awo kyandirabise nti nno fe abadde ku side eno we are outnumbered we would understand that oba mwandi to outnumberings
okitegedde naye Segirinya yeerwaniridde Segirinya yalwanye ne ab'eŋŋanda be bandyagadde okuyitamu okubuzaabuza maama kuba maama ye mwamulabye bambi embeera gye yabaddemu era bagezezzaako okumuteekateekamu naye ng'olaba sikyakkiriziganya nakyo maama yabadde akakibwa kuba singa yabadde takkiriziganya nakyo yandibadde waggulu eri gye mwategeseza tenti otegedde ezammwe naye maama yabadde wano wabula mmwe ne mupikamu information ne mwagala abayisizewo ki olw'okubanga maama tayagala kunyiiza eno tayagala kunyiiza okitegedde naye ng'ekituufu yabadde akimanyi kyova olaba yazze n'atuula wakati wali otherwise yandibadde asigala eri nagamba mundeetera omwana wange naye maama yabadde akkiriziganya kino era Segirinya amuleese n'amutuuza wano Segirinya fought hard he is fighting hard and is still fighting so buli agezaako kuba ekyabaddewo afiiringa nti yawanguddwa munnange wawanguddwa Segirinya yakuwangudde Segirinya yakuwangudde nze nakirabyeko ebiseera ebisinga tujja mu tayimu oba ezimu oba nojjamu ng'olwedde emikulu gitandise naye nze bwe natuuka essaawa 11 natandikirawo okugoberera ensonga zonna namaze kudda waka ne ŋŋamba omusajja yeerwaniridde kituufu omusajja yeerwaniridde kati omuntu ali eyo nga tonnaba kugamba nti bannange bano bakoze bati anga sigemanyi gye bakozesa Segirinya amiddwa beyire ebbanga lye yalwalira alibadde gemaanyi gegamu eddoboozi lye wandikozesezza naye ate mwagala wano mu kufiirwa mulage obuyinza mulage amaanyi olw'okuba mmwe mwagala okuyisa bye mukola ki emwagala naye Segirinya yagaanye bwe muba mwabadde mwagala nnyo essente mwandiziwadde aba famire bo ne baddukanya tegedde bo ne baddukanya emikolo gyabwe naye ate si kujja mwe muziwadde omuntu yategerera buli kimu yakolera bajeti yakola ki olw'okuba bo balina ebyabwe bye baagala okuzannyira Segirinya ne Segirinya finally n'ekibiina kye kyamubeereddemu ekya NUP tekyakkiriza Segirinya ku muti oba olanga wadde